nwanisa gavumenti ya Museveni. Amanyi ng'otaddemu mangi. Amanyi gavumenti ya Museveni kyerina. Abantu bonna abagirimu batandise okubanga abalungi babulira mu babi, ababi bangi okusinga abalungi. Abali mu gavumenti ya Museveni bava ku mulamwa ogwabatwala mu parliament ne mu state house. Bali mu kukavulako bye bakavula basudde bye yagamba nti abalina ku buyinza be bayise omukono mu baasi ne banuula ku misooli egiri ebbali ku baasi Dunia. Yali ategeeza abo nti oli yatutte ebitaano yalidde ebisatu. Kati gwe president lwaki tosobola kumanya lwaki bannayuganda bakutabukidde? Kitegeeza abantu be watuma okuva ku Erosi wano erina abakakiiko 9 kansala simanya meya DPC RPC genda kuba disoka simanya MP wuyo mu ba minister. Abantu abo bonna ne batulemererwa era n'osigala ng'otudde. Anti ezo muntu wa bulijjo. Uliriza. Lutalo bwe yali ajja okuyimba teyalondebwa abantu mbubazze mbaze kubakiikirira. Yali musajja yevi nakiyimba Lutalo yayo kyamanda kwe yasomera. Kitegeeza bwe yayo kyamanda n'afuuka star. Obonga abutunuuliza famire ye. Kuba nnyimba ze kufuna sente kuzimbira famire ye kugitegekera. Ontegedde bulungi. Kati ffe kyovola banze mbabuulira nze sisobola kera full figure mugamba sweetheart kuki. Full figure mugamba nti oli bamuyitani muwabuzi wa president. Muwabuzi wa president. Ebyo mbimulekera n'engamba ebitiibwa byo bye oli muwabuzi oli mukwano gwange newe tudda mu byawo nisobola kugamba nti baby boo kuki. Kubanga tokisaanidde. Ontegedde bulungi. Yes. Naye nsigala mu ekitiibwa mukwano gwange era munene mu Uganda wano mu gavumenti abali abagijjemu ebiyingula. Munene mu gavumenti. Munene mu gavumenti. Nandibadde musanyufu nga benyimbira basanyufu. Naye betuyimbira bwe bali memmere bafunemu akasente akanaalaba endongo mu season bwe bagitikka ku mmoloka emmoloka zifiira mu kkubo nevunda kuba amakubo mabi. Ife kennyini abayimbi emisolo gitususseeko tukanya kutimba bbanda na bipande kuvujugaza njuza abantu tudda tuli baavu. Otegede tukolera poliisi ne Erosi tukolera misolo gya gavumenti bo bafuna ffe tuli banaku tuyisibwa bubi ffe ng'abayimbi nze Kenzo mukwano gwange Kyagulanyi nfanfe otegede mukwano gwange mu music mukwano gwange mu byobufuzi otegede mukwano gwange mu kibiina kyalimu ekye-NUP mukulembeze mu kibiina ekye-NUP gyengwa. Yes. Okitegedde bulungi. Kati ate tugambe twogere byaki yayinza ndaba ndi wa DP. Kwembozi mu UG Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan gegange wendi wano ndine omukulu Hassan Ndugaba mweyana so wetuli tuze tuwayemuko ku Mbozi nenyongero kujjukiza tibofuna muko kadde genda ko ku Van Louis ebulenga odigeddemuko andowooza bulirwa kuna wabera live band. Kintu tukikubira ddala ero olwaliro gwe tonsanze ng'embyuma nze mbiwayali. Mbikusanzeemu. Kazibwe kapajja leero. Omwana oyo buli waba agenda oyimba wano nze ntera obeera mu byuma mbiwayalinga atera okubabe nga saagala kimutataganya. Naye nga Sam Mugagga yaliidinga bandi ekuba wano. Okay. So nsanyusa okusanga apa mweyana omugole emikolo gikuwuuba. Tonda bubako buninga bwawuma lumanje. Mikolo gikuwuubye naye katusabe lwakutaano luno. Lwakutaano luno nga mwenda. No, lwakutaano olwa wiiki ejja naba wiiki ejja. Otalukutaano lwa wiiki ejja. Yes, ogw'omunaana. Era nkoola mwenna oba oli muwagizi wange. Bana ebesituuseeko temunyiiga. Kubanga dde n'abantu bangi oba okyabuyaana eno ono najja ate oba okyalumba ono ne bagamba nti ate enkoko esambye embaata olubinodduka olubitereeze. Emikwano olina mingi. Mikwano mingi. Abayimbi bangi. Yes. Family bangi kati bonna batosobola kubamalayo naye bwemba mpisizaamu akasimu. Naawe andabidde ku mukutu nga bannanga bali ebweru w'eggwanga. Oyinza oganze bamweyana sigenda kubaawo naye nkitegedde agira. Katubeko n'enteekateeka gye tuteekawo tulabe. Oyisaamu olukomo omanyi nkyayagalayo ku za Bugembe. Aza gundi. Sente. Za Pastor Bujingo. Okyetaagayo ku sente. Kyetaagayo ku za Bujingo. Bujingo yategeera olupapula. Yalutegeera, yategeera kashi.
yalutegeera ate kati omanya yalutegeera nnyo alusabira mu dola alusabira mu paundi bawanebakuganezibaziwedde ngenda okuwulira ati paundi twafunye bweziti dola twafunye bweziti shengeni abantu nno bakigenderere nnyo katonda bwakuwa omukisa oguvaamu ekigambo abantu ne bakivunnamira oyo omwogo omubiri gwabo bugingo ogwogera si gwe muba mutunuulira mumanye nti abaako omuntu eyakomerawo mu ye yali ow'amaanyi kubaffe abantu bwoba oyisomesa ennono oba ng'oyimba batunuulira gwe omubiri emi omwana wa myaka 35 yavaamu ebigambo byabakadde ze bampita mukadde ku vidiyo bantuukako ne beewuunya naye sinze mukadde ayimba ng'omubiri wabula ali mu nze onewunyisiza bw'oyogedde katonda nawe katonda omumanyi ekyo kyekyandeeta okusomesa ennono n'obuwangwa nti abaatusooka mu nnono baalaganya abantu nti omuntu abeera omukkiriza mu buwangwa n'ennono aba mulogo aba musi aba musaddaasi w'abaana kyenva mbasomesa nti ennono n'obuwangwa butandikira ku kabaka wa Buganda ye mukulembeze w'ennono n'obuwangwa bano bonna bwewasaba Katikkiro amuleete kuba nalaba wayimba oluyimba awo nali mbuyana nga simulabako mukulembeze w'ennono kabaka waffe kakati bano bonna bwe mbadde mbuulira Ssaabakabona Jjumba Ssaabakabona kigambo kitegeeza omukulembeze w'abakabona bakabona be baluwa abakulembeze b'amadiini abasomesa mu nnono bakabona kati ye abamusomesa mu nnono Ssaabakabona yabaalindinga abasomesa mu ki kati Maama Fiina ate n'abeera omukulembeze w'abasawo Abaganda oli Ssaabakabona mukulembeze alidinga bakabona abasomesa mu nnono kati ate Maama Fiina n'abeera omukulembeze w'abasawo ab'ekinnansi kati ate kabaka wa Buganda n'abeera omukulembeze w'obuwangwa n'ennono atandikirwako ensonga ndowooza abantegedde bulungi bannayuganda waliwo ekintu kyabadde njagala tubuulire bannayuganda abatulaba waliwo omuyimbi eyaffe mabegako kaawo omugenzi Baby Deo yagenda okufa nga naye yayingira mbadde njagala otwawulire ebyawukanira wa oba byebimu naye yafa naye ng'ali mu by'ennono ennono eringa ddiini era kigambibwa okuba nti bye byamusala okusinza ku bigambo byasembayo okwogera mu budde bwo bw'oluvannyuma kiyinza okuba obanga kisi bwe kiri kubanga ebiseera ebiseera kyesimanyi si kyesibaako ennono eno buli muntu oba mu kigo oba muganda oba munyankole oba munyarwanda alina ensibuko ye obuvo n'obuddo n'emigerengejjo gye baakolanga mu kusinza Katonda n'okubeezaawo ekika enkuza y'abaana kye bayita ennono kitegeeza okunonooza ebyo ebyaliwo mu kuva mu lubereberye mu bajjajjaabo okitegedde bulungi kyova olaba n'omuwarabu agoberera ennono eyaliwo okuva ku lubereberye nga Nabbi Muhammad waali gyatambulirako eyo nnono y'Abawarabu omuyudaaya n'omulooma bagoberera ennono y'abajjajjaabwe nga bw'otwalidde Yesu Kristo yali jjajja w'Abalooma Abayudaaya Abaleevi okitegedde eyo nnono yaabwe kyova olaba ffe tusinza tusaba Katonda nga tugoberera ennono y'Abalooma n'Abayudaaya abo tugoberera ennono y'Abawarabu kubanga banonooza ebyo ebyaliwo mu bajjajjaabwe kyova olaba bagamba Yuda Isikalioti n'akola bw'ati simanya Luka era bw'ogobera Bayibuli erimu Bayokaana Baluka Bayozefu temuli ddungu oba kayizi kati ffe abaawano twalina okuba n'ebitabo naffe bye tutunda mu bazungu nga bisoma ku bajjajjaffe nga Bakibuuka Omumbaale Bakayizi Balubowa Bamweyana Omulangira Bannakayima Emubende Kabaka Bulamu Ettanda Walusi okitegedde ab'ennono yaffe naye olw'okuba nti ffe twafuuka epipa mu kifo ky'okubeera ekidomola omanye ekidomola bwe bakyokya kiddamu ne kikima amazzi niye pipa eyatika lumu kati twava mu kubeera ekidomola ne tubeera epipa twagenda lumu ne tukoppa ebyabazungu ebyaffe ne tuteeka ku ttaka kati omuntu bw'agamba nti ndi mu nnono omuntu akuteebereza okuba omulogo oba omulogo oba omusi naye ng'ennono eno Katonda bwe yali atonda yakola emiti emiti senga Katonda yali tayagala gibeera eddagala era yandigambye temuli miti gye batanywa nga bw'ogunywa gutta wegiri lwaki yalekawo omuyembe mugulye lwaki yalekawo ffene lwaki yalekawo epaapaali kitegeeza yakola ebibala ebibi n'ebirungi mbadde njagala osooka otutangaazeemu
ku nsonga gye mbadde ndeese ya Baby Deo because mu kufa kwe alina ebigambo byajjanga yayogera ng'alaama ng'alaga nti byabadde alimu because waliwo nze n'omuyimbi yaŋŋamba nti nno mukwano gwange yaŋŋamba nti yagendangayo n'amulagula n'amuddagala n'abukola biki okitegeera n'amukebera mu bibbo naye ate bye yajja ayogera ng'alaga nti ebintu bino byali akkiririzaamu obwongo byali akkiririzaamu ate bwe bwamutera abantu bayogera ebigambo bingi nnyo ku social media okwo nga bagamba kati oyo sitaani yamuse oba osanga ti yabiyingiramu mwakikwata bubi omulokolebwa wali oluddeko pasita ow'e Nigeria bwe bayita TB Joshua TB Joshua yalaama n'agamba nno yayogeranga ebigambo ebiraga nti agenda naye olunaku lwafa yabagamba mu kyaki emisana ti leero lwe muba munsiibula lwe mukomye okukola ki okundaba ekituufu ekiroowo yazikirira mu buliri naafa si bwe kyali naye TB Joshua yali akkiririza mu Jesus era mu Nigeria naye nze bwe ngoberera Abanigeria be bakyasinza okuwa ennono ekitiibwa otegedde kati wane waffe omuntu bw'abeera nze nina abantu abanjulira bwe munaayagala nja kubatwala mubatunuzeemu kamera ti omuntu osobola omugamba nti owaayi olina omwana mulenzi mu lubuto ng'olubuto lwa myezi ebiri ne mu famire yange mwensibuka nina gwe naakakikola nemulagula era ne kiba nina Pulugundi promota Muswa omumanyi omunoonyanga nalagula ntudde wano nga tuli ebugiri ewaabwe ng'alina kawala kaabwe nakasaakali lubuto bwe kajja okumbuuzaako ne nkagamba ogenda kuzaala omwana mulenzi ne kaŋŋamba omulabi otya konze nkikuwadde wali ogenze mu sikaani nti nedda ne mugabo omuzaala mutuuma amannya g'abamweya leero omwana baamuzaala nga mulenzi amannya alina gange n'embuzi baagigula nze nale mugijjayo buuza Muswa tubeere n'abajulizi nti munono tetulina abantu basimba layini kujulira n'ebyamagero tubikola kati nze Deo bwe yali afa yalina ku bibiri ateeka okubaako ekimu kyesijja kwesibako nti Deo ayinza okuba nga bajjajjaabe baamuwanga okumanya omuntu amala ennaku ana nga yafa ng'akyatambula abantu abo balaama nnyo kati bw'oba ngaffe ababaddeko omwoyo w'okumanya kye bayita omulanzi ng'oli mulanzi oyinza okusanga nga Deo yali omu ku balanzi nga yali teyeezuula kati ennaku ezo zeyali gye mwalabiramu ng'ayogera yali yafa dda naye yatandika okwogera ebigambo ebyo nga ye alengera gyakola ki gyalaga kyova olaba ne Kafeero yayimba ennyimba eziraama gali bayegeyege biki naye nga mwe temumanyi nti ye ategedde nti akola ki nti agenda so njagala abantu bajjewo nti si buli alaama bw'atyo si buli alagula ti ŋŋenda kuba kino bw'aba muloga abamusse Deo bw'abanga yamanya bye yakola nga waliwo ensobi ze yakolera mu lubaale ye n'azitegeera nti zigenda mutta ekyo sijja kiremerako kisoboka kuba saasamirira saagendanga gye yatambulira n'emikwano gye yalina abasawo be yalina nze si mikwano gyange be bamanyi bye baamuwa kuba buli wopapa ennyo ebyenfuna n'oyagala omuntu yakatandika okusamizibwa tannaba nakwaza lubaale we n'ayagala abeere musawo ebyo ebireeta abantu okudduka agule amaanyi g'ebweru agattegatte mu lubaale we afune ssente nnyingi nze si emmoto yange kati bw'aba bye yali akola kiyinza okuba nga byekyanga nga yagula amaanyi amalala bw'aba teyagagula nze nzikiriza okuba nti bajjajjaabe abamu kika ki muvo n'obuddo bwabwe baalina amaanyi agamuwa okumanya nti ne Katonda asobola okukuwa Katonda aba ayogera okuyita mu bubaka oba mu bantu Katonda asobola okukulaga mu bubaka n'akulaga nti ekyogenda kati sijja kugamba Deo nti bintu byamusala sijja gamba nti Katonda yamulabisa yamulabikira wabula nzikiriza nti ebyo ebyamuli ku mutwe ebyamuli ku mutwe byebyamuwa okumanya ekiddako enkya kyenyinza obbagamba naye nga nange neesikamu ng'omuntu okusinziira ku Spirit Deo gye yali addukirako mu nkola y'ebintu bye omanyi abasawo baffe bano betubeera nabo omusawo asobola okujja nagamba wanga amayembe jangu osamizibwe otereze naye nga n'akuyita tabimanyi kali n'agenda akola ebintu abasawo abo batemu nnyo kankyogere mulimu ababi sigamba abalungi abasawo mulimu ababi ab'ettima nga bw'amanya nti ndugga agenda kuba w'amaanyi mu nnono n'abeera eno mu lubaale we ne bamulaga nti akasajja ako kalina empewo ez'amaanyi ayinza okujja n'akulaga nti ngenda kukusamiza ompulira n'akuteera eddagala ebbi mu byoto n'akuteera eddagala ebbi mu bibbo kubanga ye aba tayagala omusinge si buli musawo nti mulungi ate si buli musawo nti mubi abalungi tubamanyi
Kyovola batowulirangako nga boogera ku Mama Fina nti yatta gundi. Towulirangako nga boogera ku Mama Fina nti omusawo gundi yamuli kino. Okuleka empalana z'abasawo tezibulamu basobola okwogerako ekibi n'obwobiwulira balwanagana okutwala obukulu naye nzikiriza ng'abasawo mukyalo oyo Mama Fina ebintu byatambuliddemu abadde mu layini ya nnono. Kyova olaba nti Bayibuli egamba nti bw'oba onaabuulira enjiri gibuulira abo abatannalokoka so si bano abali muki abali mu kukyaki leka endiga emu oleka endiga asatu eziri mu kyaki noonoonyeemu ekoze ki ebuze. Kyova olaba Mama Fina aleka abasawo mu Saboli abalwadde n'agenda ewa Buginga asabeko abatagenze kusaba abagenze kukolawo nkolagana asobole okubaayo baasika abasomesa ennyo. Ate nga ne Buginga wena ye era ali ku lutalo lwe lumu lwa kusika baliwo Mama Fina kubazza wuwe. Anti buli omu asinga amaanyi yatwala aba munne ne Mama Fina asobola otwala aba Bugingo kubanga ojja kusanga nga ne wa Bugingo waliwo wasobola okubaayo omuntu amaze emyaka 10 ng'asiga mu kyaki ng'awaayo alongoose kanisa naye nga mwavu naye ng'abazze okusaba ewiiki emu bagagga. Kitegeeza omwavu oyo ajjaga naye wano si we wali ebyange era yabagamba nti bw'omalanga omwaka mulamba nga tokyuseeko gende walala gobeera fala Bugingo yabagamba kusibawo nange bw'ojja mu mbuga yange n'omala omwezi nga tokyuka oba okolawo ki kitegeeza binnemeredde lwakubanze ndi mugezi bw'ojja nenkukebera mmanya nti ekyo sikiyinza nga kusindikibwa Mama Fina oba ew'omulala akisobola oba wa sekata wa jjajjange oba wa jjajjange nyina abantu bangi waliwo Kangave Masaka awo kati abantu abo bwe nkuteekayo mba nkututte ew'omuntu ansingako kuba mu kutendekebwa wano buli omu ayina kyasobola nekyatakola ki nekyatasobola buli omu alina amaanyi ge wegali zigolola omukono omuntu n'awona nga si mukutteeko okisobola ekyo no goberera obutambi byenkola si byakweraga oba okyagala mufuneyo olunaku mubakuŋŋaanya abantu nze bakoleko emikolo saagalawo ŋŋoma muyinza okugamba bakubye eŋŋoma abaluni baali n'atabuka yalanze nga gwentunuzaamu omukono ng'empewo zirinnya gwentunuzaamu omukono ng'eddogo litabuka gwentunuzaamu omukono ng'awona ekyo mbalage lwaki nakisaba bajjajjange nti abasumba bakikola owonya bulwadde bakika ki buli kika wabula siriimu simuwonya saagala gulira namagwa etyubu kugambe mbu Yesu awonya sirimu ng'ate naawe okimanyi mpekezo olina omumira wange aleko era tojja kuwona kati abantu abasawo ekibaleetedde okukyayisa abantu ennono kwe kusanga ng'olina siriimu naakusiba mu mbuga emyaka 10 n'ova ne kuddagala mbw agenda kuwonya n'ofa nga ye akukamulamu ssente asobole oziri effe ebyo tetubikola. wayimbye akayimba bakaire ekirwadde kya yero wavayo ne wemulugunya emabegako keeri bwemagana ku treke byonna olima nyimba ziwayimba awo nogamba bakutomeza biki bingi byewayogera awo lwaki olwanyisa gavumenti ya Museveni? Ekirungi okyogedde bulungi sirwanyisa Museveni obaga nti nwanyisa Museveni wadde mukyamu lwaki olwanyisa gavumenti ya Museveni? siwanyisa Kayula siwanyisa Kayanja siwanyisa Sale nwanyisa gavumenti ya Museveni. Amanyi ng'otaddemu mangi. Amanyi gavumenti ya Museveni kyerina abantu bonna abagirimu batandise okubanga abalungi babulira mu babi ababi bangi okusinga abalungi abali mu gavumenti ya Museveni baava ku mulamwa ogwabatwala mu parliament ne mu state house bali mu kukavulako bye bakavula basudde bye yagamba nti abalina ku buyinza bayisa omukono mu baasi ne banuula ku misooli egiri ebbali ku baasi duniya yali ategeeza abo ti oli yatutte 5 yalidde 3 ono yali bali mu gavumenti be batutawaanya naye nga gavumenti ye abantu ye gavumenti kali bwe mbanwanyisa gavumenti mbanwanyisa abo abaliyo baveeyo tuteekeyo abatuufu so sirwanyisa nze ate Museveni yankola ki era ku bantu abali mu Uganda bw'obabuuza Museveni yabakola ki bakugamba kimu twagala mukulembeze mupya ekituufu naffe twagala tumulabeko omupya wali atamwagala kati ate bw'ogamba njala kulaba ku mukulembeze mupya oba ovumye Museveni mba nkiwulira gwe ate nzaalibwe nga kwoli nfe nga kwoli ensi mba njirabyeko ki okitegedde kitegeeza Museveni ng'omuntu fe tetumwinaako buzibu naye twagala tulabe kabinenti ye bakulembera nabeggwanga Katonda yatutonda bw'asindika abantu mu nsi emyoyo gy'asindika ne gikkira mu ffe abaana bw'otandika okubba ono n'aloga natta emyoyo egyo amala n'agibowa n'abajjawo ne bagenda n'akomyawo abalala. Olowooza gavumenti eno kiki etakoze bwe kyolaba ekikulumya omutwe ekyogamba nti kino kyo wenzija obusungu bwange bwe yali ejja mu buyinza ekirooto kyayo kyali kyakuyamba muntu wa wansi omunaku abeere ng'ali ku leve emu n'omugagga. South Africa bw'ogiraba omwana bw'azaalibwa
batandika bamuwa ssente omusaala okuva mu gavumenti okuva nga baby bamuwa mpaka ku myaka 18 nga gavumenti yemuwa. Kitegeeza ne bwaba nga maama we munaku yamuzaalidde ku street gavumenti erabirira omwana oyo mpaka ku myaka 18 n'atandika okwetegerera. Era buli mwezi obasanga ku line. South Africa MP bwajja mu banka n'asanga nga bano banyawupe betuyita abalalu abo oba abalinga bafaaji ng'ali ku line anonyeyo akasente mu banka bamuleka n'asimba line. MP n'abeera eri n'alinda line ekole ki? Ekendeere. Tanyooma bano bantu kuba be bajja okukiikirira. Naye wano essaawa zino olaba obeera buwezi mu kajjaamu abasajja ne babuuka ku mmoroka ne baagala n'okugyayo emigo gijjeewo n'obabuuza ngisitule mmwe temulaba jjaamu. Kitegedde olw'okuba MP azze kansala ayitawo naye nga ffe bomanyira ffe twakulonda. Lwaki oba otujooga bwotyo? Ekyo ne kivaawo. Gavumenti eno yajja kufuga bantu si bisolo. Senga ogenda mu lubigi we basenze era oluyimba nalumaze olwokubiri nabagamba ennyimba 2. Ennyimba 2 wakayimbako mmeka? Nakakola 10 olwokubiri lufuluma wiiki ejja. Senga ogenda mu lubigi ompulira basenda omuntu wa wansi yenna omuntu omunaku naye nga mu kuzimba mu lubigi City Council ekwata plan negiwa abantu muzimbe ng'emanyi we bazimba ki ntobazi City Council tekolera gavumenti yekolera gavumenti. Kitegeeza gwe bw'ojja n'osenda abantu bali abamaze okuzimba lwaki City Council tebagaana nga tebannazimba? Basenze mu lubigi buuza mube basenze lwaki temuli mu sheero z'amafuta ziri mu lubigi? Ziri mu ntobazi zo babadde tebaziraba. Anti bo bagamba nti bo bafuna olukusa olukoleramu emirimu gyabwe. Kambuuze nneme awo weekolerawa no nneme erina mulamuki mulimu ki egamba eyamba butonde bwansi kati ate olukusa yabawa bwaki ng'ate era babanoona obutonde bwansi. Taba nti bintu byabwe bya kisiru. Nnema eraba nga bazimbamu amafuta balimyemu omuceere buli kimu bakikozeemu yeebawa olukusa ate bwejja ne yeefuula siriyasi mbu tuli ku bulungi bwansi egobamu abazimbyemu obuyumba be basinga amafuta n'omuceere. Tubeere siriyasi. Batutuuka naffe abayimbi naluyimbye mu kirwadde kya yero nneme ejja neekugamba ebidongo biwogana ku drive bitta ebirime ebidongo bitta ebirime. Bwe tubawa ssente za nnemu bwe tubawa ssente ne mugenda nga tuddamu ne tukuba drive ebidongo biba ng'ebirime biba tebikyafa. Yakiringa bodaboda nti mutuweeyo ku ssente musooke mukuba drive si tulima nti birime drive etta ebirime. Yakiringa bodaboda akugamba nti olugendo lw'13 nayongeramu 2 n'omugamba ate 2 ongeramu zaaki n'akugamba ate waliwo obusajja kati n'omubuuza nti wenkuwa 2 obusajja tebugenda kukulaba oba ogenda kuyita mu bbanga. So kati njagala bino ombuuziza lwaki gavumenti ffe tetukyawa Museveni tukyawa ebikolwa bya gavumenti ye kabinenti ye gyakola nayo. Kabinenti ye bw'aba asobola abeere nga taata bw'oba n'omukozi ewaka ng'oyina ne maama w'abaana omwana watuukira okuva ku mukozi abuuke maama ajje ku taata amugambe ti taata enjala ennuma kitegeeza omukozi ne maama baba baalemererwa omwana. Kati gwe pulezidenti lwaki tosobola kumanya lwaki bannayuganda bakutabukidde? Kitegeeza abantu be watuma okuva ku erosi wano erina abakakiiko 9 kansala simanya meya DPC RPC genda ku badiso simanya MP wuyo mu baminisita abantu abo bonna ne batulemererwa era n'osigala ng'otudde. Osegedde kitegeeza obunafu buli ku mukulembeze nti kabinenti y'emulemi yagiteekayo naye tafolowinga byekola ki byebakola. Kati eggwanga lyafuuse lya buli omu tuli ku ttooke. Kati gavumenti ya Museveni Uganda yafuuse ettooke eryengedde buli ayina amaanyi yanogolayo omunwe mu abatagayina nga mufa enjala. Naye twagala gavumenti etereze ffe twabasindikayo kutulumirirwa. Ogambye ennyimba ziri mmeka z'ogenda okuyimba? 2 nga siyimba laavu bagiyimbye njikole ki? Laavu wagivuddeko? Lutalo kikyatayimbye. Omulangira Ssuuna kikyatayimbye. Bamisa kibasemakula manya balutaya bayimbye laavu. David Lutalo yavumye abayimbi nti basiru oluvannyuma lwa Azawi omumanyi wa Swangiza Avenue. Yagambye ati Azawi yafuddeyo n'agamba nti nno abayimbi tebafuddeeyo ndoza gwe si gw'omu kwabo because gwe byange byeyogera seetagana kunteekamu olulimi. Naye yagambye nti abayimbi abatavuddeeyo kutunuulira nsonga za mutu wa bulijjo
babaliddemu olukwera bakoze bubi nnyo kubanga abo bategeka ebivulu badukira eri bantu ba bulijjo naye ate abantu ba bulijjo baba n'ebizibu tebatuusa amaloboozi gaabwe kati David Lutalo bakimubuuza abadde ku mbuto ogumu n'ayomba n'avuma abayimbi nakola olutalo lw'amaanyi Azawi yabadde mutuufu kyokka ne Lutalo ku saidi asobola okuba omutuufu because yagambye nti waliwo nnyimba zinayimba ez'emabega ez'omuntu wa bulijjo wuliriza Lutalo bwe yali ajja okuyimba teyalondebwa abantu mbu bazze kubakiikirira yali musajja nakiyimba Lutalo yayokya amanda kwe yasomera kitegeeza bwe yayokya amanda n'afuuka sita obonga abutunuuliza famire ye akuba nnyimba ze kufuna sente kuzimbira famire ye kugitegekera ontegedde bulungi kati ife ekitukozesa kino nze nina endowooza egamba nti Lutalo ku saidi ye mutuufu naye Azawi mutuufu abo ebyabwe byantalo sibiyingiramu oba beevumye byabwe wabula nze ŋŋamba nze sisobola kuyimba love njiteeke mu bantu mbuŋŋende bansanyukire nga nze ku kyalo nga benziza okuyimbira wali ku enansana kwole faamu ng'ate baakabasenda mu lubigi basula bweru kati banansanyukira bati kati nnyina kuyimba ebyo ebiruma abantu bigendewa mu bantu naye tojja kukaka buli omu kubiyimba kyova olaba ne MP bangi be mwalonda naye oyinza okusanga bukyaka ekisanja kigenda kuggwako ng'abaakoogera mu palamenti bali basatu abalala babeera basiriso oba bakolayo ki naye ng'ekireeta ekizibu mulonda bamanyi luzungu mu kifo ky'abategeera ebyokukola buli ayogera oluzungu nga mulonda kyova olaba nze njagala nnyo abantu b'ebusujju b'ebusujju omusajja oyo w'ebusujju manager ono gundi WNUP gundi ani w'ebusujju Kalwanga David abantu b'ebusujju bagezi balonda mwana eyazaalibwa ku kyalo eyasomera ku kyalo business azitadde ku kyalo okyegedde naye kati mmwe mugoberere ennyimba zange tosobola kuddira muntu w'ebusoga n'omulonda akiikirire Masaka anaaleka ewaabwe gyazaalwa akulaakulanye Masaka tasobola ffe nnyini ffe endiga twefudde endiga z'ekkanisa mu kifo ky'okutegeera ekyokukola kati abalonzi temwekkiriranya mulekeraawo kati muli baavu nkimanyi akalulu kagenda tuuka omu bamuleetere kiro ya sukaali aweeyo akalulu katunze emyaka 5 mugjewo enkola eyo mununule Uganda okitegedde bulungi kyekirala ennyimba bibiri n'akakolako 10 wiiki vidiyo y'ekirwadde kya yero yawedde nze sivuma muntu ndowooza mubiwulira njogera biruma bannayuganda naye abantu abamu bwe muli nabo mu lutalo luno because sigwe kawolo ne King Side namulaba naye era ine nyimba nazeera kumpiza kufunagana nazizo omuweyo ndagamba nti agenda kuzimba paka ino nabayimbi abalalaawo naye tebaliwo abantu abali ddala mu byobufuzi ddala kuba temuli mu byabufuzi naye waliwo bali mu byobufuzi ddala abalaga nga bali ku saidi yammwe nabo balwa n'olutalo lumu nammwe naye ng'ate ogenda okuwulira nti bamuwaddeyo bweziti yalidde bweziti yakoze bweziti mwe temube nga bateganira obwereere mu lutalo luno lwe mulimu si bwe kiri kankubuulire kino Muhammad yaliwo era n'akola bingi nnyo naye okimanyi nti Yesu eyajja oluvannyuma yakuba hiiti nakati ekyatambula yeserebu asooka mu nsi yonna yakulembedde waliwo atamanyi Yesu kati eyasookawo yali Muhammad naye ate yeserebu namba mmeka biri kitegeeza nange gwe wadde oli ali munda alemereddwa n'abugutana n'ajjayo ettooke oyinza okusanga nga muffe be banyooma mwe muli ate abazira abagenda okukola ki ekitutawaanya banandaba batya nze ndi straight bw'oba oli mubi nkugamba nti oli mubi sola kugamba nti mu kiwala kibigula ng'ate akabina kakulinga kagundi kambaleke sijja bongera kitegedde mba njogera ebituufu nti omuserebende omutwala eri otegedde kyova olaba nze mbabuulira nze sisobola kera fulufigare mugamba switi ati kuki fulufigare mugamba nti oli bamuyitaani muwabuzi wa pulezidenti muwabuzi wa pulezidenti ebyo mbimulekera neŋŋamba ebitiibwa byo byebyo oli muwabuzi oli mukwano gwange naye bwe tudda mu byawano sisobola kugamba nti baby boo kuki kubanga tokisaanidde ontegedde bulungi naye nsigala mu ekitiibwa mukwano gwange era munene mu Uganda mu gavumenti abali eyo abagijjemu ebiyingula munene mu gavumenti munene mu gavumenti so
tubeere straight. Yes. Nze ekibi nkiyita kibi. Kyova olaba nti nze sisobola gamba gavumenti mbu ndi musanyufu. Nandibadde musanyufu nga benyimbira basanyufu. Naye betuyimbira bwe balima emmere bafunemu akasente akanaalaba endongo mu season bwe bagitikka ku mmoloka emmoloka zifiira mu kkubo n'evunda kuba amakubo mabi. Ife kennyini abayimbi emisolo gitususseeko tukanya kutimba bbanda na bipande kuvujugaza njuza abantu tudda tuli baavu. Otegedde tukolera poliisi ne RC tukolera misolo gya gavumenti bo bafuna ffe tuli banaku tuyisibwa bubi. Otegedde kuva ku muntu atunda obumasu n'ekibiriiti paka ku muyimbi w'eggwanga. Waliwo bannamu abamu abavaako Eddie Kenzo yavudde n'okugenda nabyaga nti nze Kyagulanyi tetukwatagana twajawula dda. Nabagamba nze nkola binnyumira kuye kikomando sibulwa lyansi nti yalwa ne bibye Katonda gavumenti bwe eribe etuuse Katonda nga asazeewo balivaako. Museveni okulya ku okutuula mu ntebe yamala kukolagana n'obote. Kiti baleke buli omukenza alwanirira guse ekike ne Bobi Wine guse ekike. Wabula ffe ng'abayimbi nze Kenzo mukwano gwange. Kyagulanyi nfanfe. Otegedde mukwano gwange mu music mukwano gwange mu byobufuzi otegedde mukwano gwange mu kibiina kyalimu ekye-NUP mukulembeze mu kibiina ekye-NUP gyengwa. Okitegedde bulungi. Kati ate tugambe twogere byaki yayinza ondaba ndi wa DP. Kati mukwano gwange mu buli kimu nina omuwa ekitiibwa. Kati ne Kenzo muwe ekitiibwa ng'omukulembeze wa Federation wadde nze Federation nkyanoonyereza. Nze omanyi seerimba. Nze Kenzo mwagala era n'abali mu Federation mbaagala naye nkyanoonya ennyamba kye nga saaki bwe naakitegeera era ojja kundabanga ku lusegere lwani. Eddie Kenzo. Nalwo ntegedde nze saagala kugenda wali ntuule ekifaananyi kyange kiveeyo nga bagamba ndi mu Federation nga simanyi byenno nayo. Wabula nga Kenzo ate sisobola mugamba nti aninako akaluyo oba ki. Nzikirizibwa okugamba omuntu nti enswera ekwagala yekugwa ku ki? Kubbwa. Era ffe abagamba gavumenti nti muli babi mukola ebibi mutotulugunya ate ffe be yalisinza okwagala kuba ffe enswera ekwagala yekugwa kubbwa. Kali bali abakulyako buli 10 nga tebakubuulira nsobi z'okola kitegeeza baba balabe bo nga be baagala ove mu ntebe. Njogedde bubi. Ffe abayimira ne tugamba gavumenti Kyagulanyi agamba nti Museveni okoze bwoti bino si birungi. Ndugga n'agamba waaye pulezidenti eno abantu bali bubi bino. Gundi n'agamba Saawa n'agamba gundi tuli bubi nayo busajja mwe. Ffe mwandisinze okwagala kuba tuba tubalabula mutereeze eggwanga. Tuba tubaagaliza. Naye olw'okuba mmwe temubitegeera mulowooza nti be muwadde omutwalo be babaagala ennyo. Kitegeeza bali babanoonyaako kyakulya tebanoonya kutereeza ki? Ggwanga. Munfunye bulungi ndowooza. Nze nkufunye bulungi. Kakasa nti n'abatwalo bakufunye bulungi. Okitegedde bulungi. So njagala gavumenti ya Uganda edde ku nnono. Gavumenti ya Uganda edde ku nnono. Bannayuganda mulekerawo okuwaayo akalulu lw'ekkulu ya sukaali. Bannayuganda mwe kennyini mwe mwefudde abanaku lwaki. Bw'okwata akalulu ak'emyaka 5 oba 6 n'okawaayo olw'okuba bakuwadde 15,000 olwo baweeziise. Wabula londo oyo gw'omaze okwekenneenya okitegedde kyonaalumirirwa. Oyimba ennyimba era kakasa nti gw'omuntu alaba byolabye n'oyimbamu nga bw'oyagadde n'otusa meseji yo. Kuba nze saagala bannonde naye nze gwe bannayuganda bandibadde nga beesondamu ne ssente bagala tusonze miliyoni 10 katuziwe Ndugga afulumye ennyimba 2 kuba nze MP waabwe asooka be musindika mu palamenti tebateesa ffe ebintu olubiraba ewammwe ebibaluma nga tubiteeka mu nnyimba nga bigenda eri abakulembeze kati abadde bemulonda balina makulu ki kuba ne leediyo tezikuba etyokugiggala TV tezikuba kati ffe katubikube mmwe ba TV baffe bw'okifuna oluyimba lwa Ndugga luwe munno ne munna luwe munne mu likinge mu commentinge mu subscribinge ennyimba zitambule. Hassan Ndugga wayimba oluyimba Kabaka tabaddeewo yali yagenda okujjanjabibwa era bwe yagenda okujjanjabibwa abasawo ne bamugamba nti genda omulemuko ne bamusindika mu kitundu kye Namibia yagenda okuwummuliranga n'okwongera okufuna obujjanjabi era yasinzireyo n'abako obubaka bwatuwa okutuusa lwe yakomyewo ne maloboozi gonna gabadde gayitingana
ng'omukwaba bafulumya amaloboozi ng'oyitera mu nnyimba zo ogamba nti banaye kabaka waffe mumuleete Katikkiro kabaka waffe akomewo era bingi ebyaliwo awo era yamaze n'akomawo kitegeeza obubaka bwatuuka omanyi ekituyimbisa ennyimba emyaka 32 oluyimba lwane wendifa lujja sigalawo n'aliddawo amanye nti waliwo ekiseera Ndugga we yabanja kabaka ekituyimbisa ennyimba bwe naatula wano mu kamera oli ayinza okukayitako n'abiraba nagabo Ndugga yabadde ki n'atambula omulala n'asubscribinga n'akalaba n'afollowinga n'akomentinga naye oluyimba kintu kirala nnyo ebigambo speech kabaka gye yawadde eri Obuganda kakasa wagiwulidde bulungi nagiwulidde naye era ndi musanyufu olw'okubanga beene mwali essaawa zino mwali alamula kati ndi mugumu nti mwali alamula luli mbadde kisigamba nti mwali ng'ali Namibia kati ndi mugumu nti mwali akola ki alamula era nze oluyimba lwandeetera obuzibu ndowooza mwaweewulirako ne baba nga balina okulanga obulango bwange ku CBS benateesa nabo abakozi baayo abamu ne batabukuba olw'okuba nyimbye oluyimba konsati yange era teyatambula bulungi festival olw'okuba leediyo ya Buganda gye nalina okuyisaako obulanga abantu bajje baagaana okukuba obulango bwange olw'okubanga oluyimba lukoze eki ate nga nabakolera nga mbabanja bannyini bulango obwo si banja CBS si banja Bwakabaka naye abakozi ba ku CBS be nakolagana nabo okuteekayo obulango mbakolera ebivvulu byabwe bampeserezanga enzikolemu obulango sente ezo ne batazimpa n'obulango ne batabukuba ne beekwasamba oluyimba lwakola ki kale ne kinnuma ng'Omunayuganda ate omuzzukulu gwa Buganda ki nze ndi musajja wa Kabaka otegedde bulungi so kyampisa bubi naye ndi musanyufu kuba kye nali nnwanirira nkituuseeko Kabaka mwali Okay. Ebigambo bibyo byayogedde byabadde bikulu nnyo era buli bigambo byayogera Ssaabasajja Kabaka biba bya nsonga biba bikulu nnyo tafulumya kitali kikulu yes yawadde statement n'agamba nti eryokanga n'etonnya ne tulaba ensiisira bwe zenkanya emyoyo ako Abaganda mubeere beegendereza nnyo mu bigambo bya Ssaabasajja Kabaka eryokanga n'etonnya ke kabonero akalaga nti Kabaka gy'abadde mu bulwadde ate yafuniddemu okumanya abalaba abamuli ku luki ku lusegere n'amanya n'abalungi abamuli ku ki ku lusegere tetujja kwogera balabe kuba ye yabategedde sifu era lwalivaayo nga kisaanidde ali balaga nti gundi ne gundi si batuufu naye ate yayinza obutogera n'alaga bubonero n'abalaga nti abantu abo si batuufu naye nga statement enzo ebadde nkulu nnyo nti eryokanga n'ekola ki n'etonnya yategedde abaliwo ku lulwe n'abataliwo ku luki abaagala Obuganda n'abatabukola ki n'abatabwagala ababwerimbiseemu nga naye tebaagala bugende mu maaso okitegedde ekyo kye tugamba nti si buli aseka nti abeera munno kati awo Kabaka ye aba yamaze okusengejja n'ekirala abantu bagenderere nnyo Kabaka yagambye alina statement awo gye yakoze oba yali amabega ngiwuliddeko n'agamba abantu abeefuula abalumirirwa Obuganda wakawulirako twegendereze nnyo abeefuula abalumirirwa Obuganda byebimu abeefuula abalumirirwa Uganda abalimu NRM be bakisinza oginnyika kitegeeza n'abeefuula abalumirirwa Obuganda mwebalinga naye be babi ntegedde bulungi ekirala njagala okukunga Abaganda mwenna mugoberere nnyo obubonero bwa Ssaabasajja bwakola Ssaabasajja bw'aba aloopa ekintu tayogera ngaze bwe nagamba nti owange gundi kusaasira wankoze bubi ye tayogera akozesa bubonero mmwe abagezi mutegeere waliwo obubonero Kabaka bw'aba ali ku mukolo ogumu gwonna gw'aba aliko n'amala akweka emikono bw'ati ako kabonero ng'abadde atambula emikono nakiteeka emabega ati abadde alina waali oba ng'atambula n'akweka emikono bw'ati kabonero kalina kikategeeza mu maaso tujja bibasomesa kuba ojja kudda naye nze waliwo ekintu abantu kye bagamba akatambi kafulumawo emabega nga balaga Kabaka alina kiwogo wano tubadde tumubanjiza wakomeddewo basooka kulaga katambi ne tulowooza ate Kabaka avudde kalangala ku mmeeri kumbe omusajja wattu ali Namibia naye olw'okuba baateekayo akatambi akakadde ng'ava e Kalangala
balaza akatambi ako kwe kali ku media nga kabaka bwe yava ku mmeri yakwata ambuleera bwati n'atambula ye kenyini yakwata ambuleera nze ng'omugezi saasanyuka kugamba nti kabaka yeekwatidde ambuleera bannange leero ali muswaga no nakalabanga akabonero akaloopa eri abaganda nti wendi sikyalina muntu ku lusegere mutuufu ndi nzekka kubanga kabaka ayina abasobola omukwatira ambuleera kabaka basitula musitule ne bamutwala mu bbanga kabaka bakuuma mukuumi bw'atuuka okukwata ambuleera atambule nayo nga kabaka wa Buganda kaba kabonero kakulu nnyo naye nzikiriza abantu tebakatwala nga nsonga ke kabonero akaali kaloopa nti mulaba nkoze kino sikyalina muntu ku lusegere munno mwegendereze bwemba njogedde bubi bampabule naye nze bwe ntyo njogedde nga bwe nalaba ate nga gyekali tekaliyo tujja tusatula emboozi kwe tuli akatambi gyekali mukanoonyereze omanyayo amagezi bakuzaala nago bagasoma ku ssomero era neewuunya abaana abazadde abatwala abaana mu kyaki pasita somera omwana sabira omwana nga afuna amagezi pasita agatundawo amagezi bakuzaala nago omusiru era yakula asemba omugezi akulaakulembera kati tulina okubeera amagezi amazaale gakira amasome amasome gatuyamba kutambula mu mawanga nakumanya nsi kyakukola mu nsi naye nga amazaale gakira ki gakira amasome kanzije so omutanda mwali ateredde awangaali Ssaabasajja Kabaka wa Buganda era twebaza abona bona abakoze ekisoboka mu kujjanjabibwa na mu buli nsonga zonna akakiiko akabadde mu kujjanjaba akamubadde mu kumukuuma akambaddeko mpaka kutuuka wano nze nsaba Katonda w'abajjajja kabaka bulamu bajjajjaffe bamweyana Kayizi Kiwanuka bannakayima bonna misambu akenda mu olwenda ne mayembe akasambu mu olusambu mu ensambu mu omusanvu nsaba bajjajja buli muntu ali kakiiko akalumirirwa omutanda babambeera omukisa babasagulire ssente era nensaba Katonda n'abo bamalayika betuyita bajjajjaffe abo abatuula ku jjo baalye abo bakongojja kabaka abo abaamuwa obuyinza okubeera kabaka waffe bamwongere obuwangazi era bamwongere okumanya n'okutegeera bamwongere obuvumu asobole okusomoka abalabe asobole okuliidinga ennono mu Buganda kubanga ye kabaka ye namba emu mu nnono ye namba emu mu buwangwa n'ennono yenjogera nno bwe biri mu famire eyo ewammwe eyo eri abatakkiriziganya naawe olw'okuba oli mu buwangwa n'ennono be bangi naye nze obuzibu buvaawa be bangi omanyi bannayuganda tulina ekintu kimu buli muntu waafunayo Sebata yayimba n'agamba ne bannabbi ab'obulimba bangi buli afuna akanyiriri kwe yeesiba kitegeeza nti mu famire mubaamu abatagamba oyo lwaki atulaga nti yasinga obimanya ne mbaamu abagamba oyo ndugga bwana abuusa abantu nze mpewo mbadde nazeddiza nzekka nga nze kwesibwa bwana ababuusa agenda tuleeta egyobuzibu mu kika ne baayo abagamba nti nze ndi musiraamu nnyo nze ndi musiraamu nnyo ndi seeka naye nakuwala namba oli mushiriki naye byonna bijja lwakuba nti olinaga ndi mulokole nnyo ndi muzzukulu wa Ibulayimu Isaaka ne Yakobo naye nga bwe mudda mukikaalanya nti ndi muzzukulu wa nnyama yaalo wa Mustapha Mbuga eramula kitegeeza bw'otamanya bwe buba lwaki nze sibanyiigira baba tebamanyi nti seeka kitegeeza muzeeyi si kyakuba nti wasaala nnyo eyo baagala okumpa ssente nze nziraba abantu baagala okuwa jjajja bamweyanaano ne Nakayaga teri musajja munno n'agenda kubeera musajja nga yafumbirwa bufumbirwa tosobola kuliidinga bazzukulu mu mbuga nga gwe toyina tosobola gamba muzzukulu nti genda ofumbirwe oyanjule omusajja nga naawe jjajja w'abaana nga tonnaba kwanjulwa mu butongole okitegedde bulungi tuyimbira abantu ne bagamba amaka malungi mufumbirwe mbeere bulungi ng'ate ffe tetuli bafumbi kyova olaba nkunga bannayuganda mwenna abali eyo nze sigenda kubasalira sinze nazibakolera ate sijja bagamba nti ndi mukufu omukolo ogugenda na ssente nze nkyayagalayo ku ssente wadde abamu bekkiriranya ne bagamba nze sisonda mubeere neza mmwe mumanyi gye mutegulira ffe abatategula
tuzijja mu bawagizi n'abantu baffe na mikwano wamma mikwano gyange abawagizi bange nkyayagalayo ku ssente abantu bateereyo ennamba bateekeko ssente amannya gange enamba buweeyo yennyini nze mba ngibeeweera gibawe ne kutujja kugisaako ennamba eri 0 7 4 4 83 89 69 omuzungu agamba 0744 83 8969 bw'olaba era Hassan Ndugayiwako zonna baba kufuna butereevu bwekiri kale tweyanze genze Geoffrey Mayanja abanafa Tours and Travel bali mu kibuga wakati bagamba nti nno ennaku 4 miliyoni 4 ennaku 4 e Dubai okuvanga na kuzomeza 2 21 22 23 24 nga muri Dubai kulya kunywa kusula air ticket visa byonna biri ku ssente ezo e Dubai so gendo booking obudde bukyali ebintu kutambulira bulungi side yawo ne bannaffe ba Extreme Promotions bagamba nti nno we bali awo kiriza ku nsonga y'emikolo abagala okukola videos ezo abayimbi abagala okukola videos abagala okukola emikolo egya buli kika birthday parties surprise parties byonna engagements bagamba nti nno we bali beekwate bifaananyi video byonna we bali banaffe aba Extreme Promotions bakubireko ku 0756 0282 755 nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan kusebudde wano ku Segivi Consults Tours and Travel company registered by Uganda tukola ku nsonga nyingi nnyo esooka tukola ku tickets tukogera ku tickets ez'ennyonyi we are already IATA upgraded so lokola tickets zonna mu nsi yonna buli omu wayagala ogenda for example abagala ogenda China abagala ogenda Canada abagala ogenda UK byonna tubikolako tukola ku bantu abagala ogenda Canada tukola ku bantu abagala visa za America tukola ku bantu abagala ogenda okusobola e China tubakolako bulungi ne bafuna visa zaabwe nga tewali buzibu bonna ekyakye tukolako tuyamba ku bantu bonna abagala ogenda for safaris that is domestic safaris and international safaris domestic safaris tutegeeza safari ezikolebwa wano ewaffe mu nsi yaffe e Uganda nga abagala ogenda ku Action Falls abagala ogenda ku Bwindi Infant Level ne wala yonna tubikolako then ebyewabweru tusobola okubatwalako e Dubai tusobola okubatwalako Bangkok tusobola okubatwalako e China ne wala wangi nnyo tusangibwa wano kwa Luwa Park Plaza F2 643 ye room gy'oba onoonya z'ensonga ezo zikwasaganya Segivi Consults abagala ennamba yaffe eri 0784 28 19 76 tulina ne Airtel 0701 28 19 76 then abagala otulabako ku mitimbagano egy'enjawulo genda ku website yaffe www.segiviconsults.com. Thank you very much. Ebiseera by'omu maaso eri abayiiya bano abeekakasa ate nga balowooleza waggulu nnyo biri wano ku Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Essomero lino ly'abawala n'abalenzi era naabo abava waka n'ab'ekisulo wetusomeseza ne twagazisa n'okukyusa ebirowoozo by'abamusaayi muto. Abasomesa baffe bayivu bulungi balina obumanyirivu bazuula ne balera n'okutumbula talanta z'abaana ssekinnoomu. Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo tukwaniriza tuwa omwana wo tojja kwejjusa.